IGP Martin Okoth-Ochola yalekulidde yawumudde kakati tulina IGP omupya aliwo oba agenda okubanga akola saa zino contract yo liyaweddeko katulina omupya aliwo ali acting Jeno Kasigazi oba abadde deputy agenda tandikirawa paka ngayo likakuta paka president bwana appointing kale katwogere ku mpya gwe banaleeta yes ono ye agenda just alinga akotiringa n'emirimu gyabwe Jeno Kasigazi naye omupya gwe banaleeta atandikirewa kubanga ye police Kasigazi nimejita buterevu kuterefina yafe omulungi atulaba wasotya kanse bulungi obudde bwakedde bulungi nnyo lunaku lwakubiri wiiki tukitambuza mpola mpola n'omwezi ogwokusatu gutambula mpola weewaawo wano bitundu by'emmengo n'ebitundu ebiriraanyeewo ndaba abayingira ekibuga watambula mpola mpola wotunulira abakozesa ebiduka ebyenjawulo boda taxi n'emmotoka ezabuyonjo bayingira bulungi ekibuga Kampala okubagulizaako kulabika wogenda oyita ng'oyingira ekibuga Kampala ng'oyita ku Namirembe Road ng'okirira paka Cold Kampala ndabye watambula bulungi nnyo badde nakayita eddakiika nga 23 weewaawo olunaku olwo olutuukidde olunaku olw'eggulo ekisanja kyabadde Ssaabaduumizi wa poliisi Martin Okoth-Ochola kyaweddeko ekisanja kya myaka 6 kyaweddeko wetwogera kati waliwo abadde mu mumyuka we yakyakutte mu ntebe okulabika okutuusa nga batuwadde Ssaabaduumizi omupya agenda okudda mu bigere bya abadde Ssaabaduumizi wa poliisi olunaku olwaleero twebuuza gwe nga mutuuze mu Nansi olowooza Ssaabaduumizi agenda okudda wa poliisi biki byalina okutandikirako naddala mu poliisi badde bisomoza poliisi mu bitundu by'owangalira naddala kutwalamu ne mu ggwanga Uganda eri abantu ba bulijjo wano wendi n'omukulu awangalira wano mu Mengo era akola omulimu guno era ngambye edda nga njireete agiyiseeko omukulu wasuza otya kanfune wano akatebe tuwayeemuko wasuza otya bwakedde sebo bitambula bitya mpola sebo bitambula bulungi sebo akasente kalabika kampola mpola abantu nga tobazigirako ddala tebakyakuba kaddagala nga tobazikuba naye nga woolaba ndowooza tebalinamu sente badde tukyaziina naye nga zo twazimaliriza weewaawo sebo olunaku olwo bukeeredde ng'abadde Ssaabaduumizi wa poliisi ekisanja kye kyaweddeko Martin Okoth-Ochola kyaweddeko eky'emyaka 6 naye tutunuulidde bwe bagenda okuleeta biki byabatandikirako mu poliisi byolaba bisoomooza naddala byokwerinda nga ggwe munansi byokwerinda omanye ebyokwerinda nsonga erina bannyiniyo abagikwasaganya weewaawo omukulu abaddewo era nga omanyi nti buli akoze n'abako kyakoze kati nga gwe woli mukola onyuka wano tukwebaza nti webala okukola ki weewaawo naye tujja mwebaza byakoze ebitonotono byakozeeko ajja agenda kujja akole nga alina otandikira ono wakoze ki ekyebuuzibwa mutereddewo alina otandikira alina omulekerawo pulogulamu nti nkoze kino maliriza na kino soba omanyi Ssaabaduumizi wa poliisi amala emyaka 6 ng'akulembera okudumira poliisi otubalabala mu myaka 6 we yatandika newaviiridde mu kukulembera ndowooza ensonga naawe obadde ng'oziraba sekite weebadde biki byolaba bikyuseemuko n'ogamba bino bibadde bikyaganye oli wajja atandikira muganda wange mu kitundu mwepangaalira sofa wano twabadde wabi nti emisango gikolebwa ne gikola ki era oba olabye nti like omusango guba guzzeewo naba akajagalalo no poliisi eba yatuuse dda nze mu area mwendi ndowooza ebyekwenda byawo bikola bikyakola naye basobola like okweyongera okunoonya ebifo ebikyalimu okwemulugunya kuba mu Uganda yonna sigamba nti eteredde ezo saa wakyayo gye bakuba embadiya okujjako abantu amasimu embadiya eyo mbadiya wakyaliwo abanyakula wakyaliwo abatyabira ku boda bakyanyakula obusawo katusuubire nti anajja anaatandikiraawo security agyongere mu bantu okuba nti omuntu waba atamudde n'ensawo ye kati takyeraliikirira naye sofa kati weziba ziweze essaawa nga 3 oba 2 mu Uganda waliwo tasobola yita kati ng'okutta essimu ng'onyika ng'olina okuba nga ebeera mu ssaawa oddamu oginyika ng'eriwa inikesi n'oba olina emergency waliwo akubira nti omulwadde bamutwala tasobola gikwatira mu kkubo kati suubire nti anajja anaatandikirako awo omuntu abeere sefu n'ensawo ye
ebyokwenda biddemu biterere kuboka ko kakyaganya akensawo jinyakula basi sofa twali wano weekend ewedde ndoza nawe wakiraba owaboda bamuwe 5 okugenda aba yadizayo balance yadduka ne sente ena nabugenza ne kamera yaliwo natubatu yamulaba sofa kubaya ko ateri twala baje yadda kati atusubire nti ekyo akamulungu saako anaja wana atandikira naye nga byo tujja kwebaza byakoze iso amanya gafeta amanya gange nze meme Alan Sewo butere fine yafe mbali akatuka wano wali omukyala ayogedde bulungi n'agamba nti omukulu ate information agina bulungi omukyala ekisanja kyaweddeko naye kyekiddako mama wasuze otya butere fine wasuze otya mama nasuze bulungi bitambula bitya wano abantu ensawo bagula mpola oba babivaako kati batwalya mbuve mpola bagula mpola Sewo ebintu ebikyatambula mugongo eri kumeka ensawo y'okumugongo kisinziira gy'oba oyagadde kuba zonna zina different types Okay. kati oyinza okusanga ng'emu eri ku 2.5 endala ku 3.5 webityo kisinziira katuka nga njogera ku nsonga zabadde sabadumizi wa poliisi nga information ogina bulungi n'ogamba omukulu yawumudde wewa omukulu ekisanja ky'omukulu kyaweddeko eky'emyaka 6 olowooza agenda okujja inatandikirawo naddala ku byokwerinda omukulu sabadumizi wa poliisi ndowooza ntya olowooza yandibadde atandikirawa oli ekisanja kyaweddeko ekisanja kyoli kyaweddeko ono omupya atandikirewa bw'otunda ebyokwerinda nga nze ku byokwerinda atunuulire nnyo abayaaye basusse kubanga abantu abasinga tebakyalina byakukola balowooleza mu kubba omuntu oyinza okuba okoze akasente oba olina kyokoze akasawo ne bakanyakula abo abantu babasooka okutunulira kuba abayaaye bangi kati security eri steady nnyo good si nnungi nnyo naye mwetaaga okusinziira bw'oba waneeno we bakumanyi kisi kyangu kukubba naye woova we bakumanyi nodda webatakumanyi kiri simple nnyo oli okuggyako akasawo kwegamba buli muntu atambula mu kutya obumenyi okutwalira amateeka mu ngalo okukoze eki kususse abantu batwalira nnyo amateeka mu ngalo ono ajja atandikire mu kukendeeza obumenyi bw'amateeka n'okutwalira amateeka mu ngalo mob justice etali nnungi kubanga okutwalira amateeka mu ngalo kireetera abantu okufa omuntu ayinza okufa olwokuba kale ayinza okubazizza omusango sometimes bayinza okukwata omuntu oyo ne balowooza nti akikoze erudda nga si yakikoze kati ate abayaaye balina eno gundi yaabwe bw'aba bamukutte kati ate asonga mwoli naye yeefuula akuba enduulu kati olaba oli we bamukwata ne bamutta nga ate talina musango alina okutandikira ku defense kale butere fine yaffe bwe tutambudde gwe ali ewaka atulaba butere fine n'ali ku mulimu gwo olowooza saabadumizi wa poliisi omujja ayandibadde atandikira ku ki gwatulaba essaawa zino ze devotion matovu ntambudde ne Sean ku kamera gwe tukwasanyiza ensonga z'olunaku olwaleero simba automotive ntambuza okutuuka wano wendi pikipiki UG boss gy'olina okwesiga yokka okukolera akasente omwaka 2024 obeere binojjo mbere bulungi wangaala ayi maaso moogi. Okay, eyo ndowooza ya Bannayuganda naye ng'ekisingira ddala obukulu looking forward to a new IGP is security. Kale munnamasaka ku radio MBF awe US kutumiddeko ngambye kwali wewe kulanga ate olaba. Kale simulula twecce tuwe ndowoozayo ku mulamwa